Kakati kino mulina okukimanya nti ku nsi ya Katonda omuntu teyeefiira, omuntu afa mubiri naye omwoyo gwe gubeerawo guba gulaba ne baba muziika buli kimu aba akiraba. Kati akatyambiko olaba kaneeno ono gwe babadde baziika omuntu eyamusse yabadde azze ku maziika g'ono ate gwe yasse, omuzimu ne gumulonkoma nti ye yagusse, abakungubazi ne bamukuba naye ne bamuttira mu lumbe. Byatandise bitya? Wuliriza. Ennawomponga eyo mu Busoga eyo ono gwe badde bali mu kuziika yabadde ayitibwa Matiya. Matiya alina omu ku bakozi be yali yawola ssente, naye omukozi ono bwe yamuwola ssente abadde yagaana okumusasula. Kati yagenzeyo okumubanja. Ono mu busungu obungi n'ensaalwa ndowooza ng'akasoba yabo yamuwola akasente oba kaali kangi nange simanyi. Naye ono yakkakkanye ku Matiya boosi we n'alyoka amutuga mpaka bwe yamusse. Bwe yamaze okumutta ne yeebuzaabuza ng'atalina kyamanyi n'afuna waamusuula. Matiya baamusanze alina waasuuliddwa nga mufu, era abantu be ne bamukwata ne bamutwala ne batandika okuba nti bakola ku nteekateeka z'okuziika. Baba bali mu lumbe baligenda kumuziika ng'omutemu eyasse Matiya naye atuuka mbu azze kuziika. Oba yabadde azze kusunga kukakasa nti ddala kituufu omuntu gwe yasse bamuziikira ddala n'abulirayo, nze naawe nga munnange omutemu ajja ku lumbe. Omutemu bw'ajja ku lumbe, omuzimu gw'omugenzi Matiya nga gulyoka gukwata omu ku baana be ab'omugenzi, nga gulyoka gwogera gugamba, bannange muli wano naye omuntu eyanzise bamuyita gundi era waali wano. Abakungubazi bagenda okumagamaga ng'omuntu gwayogerako eyamusse bamumanyi era nga waali. Abakungubazi baatabuse ne bagamba kasita omuzimu gwe gweyogeredde nti gwe wagusse, naawe wano ovaawo oli mayiti. Baakubye omutemu ne balyoka bamukuba omutwe ne bagubeta entagu n'eno ne gujjamu n'ebinnya, baamuttidde mu lumbe. Gye yabadde agenze okuziika omuntu gwe yatta naye baamuttiddeyo ng'omuzimu gwe gumweroopedde. Kakati njagala nkutuuseeko vidiyo eno ogyerabireko era weewulirireko. Nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Naye mulina okukimanya nti attisa munne ekitala naye alifa na kitala. Vidiyo yiiyo. Dda ono ali wansi ye tebannaba muziika, bagenda muziika enkya ku Sande. Kati eyo keesi gy'olaba mulimu omufu gwe bayita Matiya, okitegedde. Kati bateebereza mbu ono ye yatuga oli, okitegedde. Bateebereza mbu ono ye yatuga oli n'amutta lwa ssente. Kati naye we yagenze kuziika nti gwabadde akolera abadde nga oba boosi we gwabadde akolera. Kati pozi mbu bakyankalanamuko gwa ssente. Eyo keesi gy'olabye omufu alimu abanja ono. Kati ono we yalaba ng'oli amubanja n'amutuga, bikyali awo mbumbu. Kati we yabadde ku lumbe nga agenze kuziika munne, nga bali ku lumbe akola emirimu, naawe ng'omanyi ng'olina munno ng'akola emirimu, omuzimu ne gukwata awo akaana k'oyo omusajja Matiya omugenzi. Kati n'agamba mbu Simoni ye yanzise. Ono gw'olaba wansi wano eno vidiyo gye nsindise bamuyita Simoni Kalika, beeyo e Busoga. Kati omufu omuzimu ne gukwata awo omwana ne gugamba mbu ono ye yanzise. Abattaka nabo ne batandikira ku oyo mwennyini ne bamukuba ne bamutta. Era ye bagenda muziika nkya ku Sande. Oyo keesi gye walabye oyo ye bamuziise ku Friday jjo, ye bamaze omuziika. Kati ono ye bagenda muziika ku Sande enkya. Nedda ono ali wansi kirabika waliwo gwe yagirizaako n'alaba ng'omusawo we akola. Kati mu bantu bwe balina anti kati olaba obusiru abantu bwe balina bagenda ne beesiga abasawo. Agenda ne yeesiga omusawo. Kati mu mutima gwe si yoyo kati oba asoose. Kati kirabika waliwo gwe yagirizaako n'alaba ng'omusawo we akola.
kati mu mutima gwe n'agamba ono naye kamutte omusawo wange agenda kunkolako, n'atamanya nti wansi w'omumanyi waliwo ate omumanyi asingawo. Naye olaba ku lumbe nga tewali asobola nakumutaasa wallahi, nga ne bapasita bibaweddeko. Ate jjukira yali mukwano gwe, ate jjukira gwakolera, okitegedde. Naye ne bamuttirawo ku lumbe kwennyini, ate nga n'oli tebanaba na kumuziika. Era bamaze okumutta kwanza ne baziika oli naye nga mufu. Era kati naye enkya bagenda muziika kuba omulambo poliisi gukomezzaawo, naye enkya bagenda muziika. Kati ye mwennyini ali ku katundu ke bayita Matovu, ku Kakoona Matovu. Kati naye bagamba mbu alifa ekitala, pozita asa munne ekitala naye alifa ekitala. Kati naye nkyagenda gegaagali eyo mukyalo ewaffe eyo, ffe twaddukayo. Kati tuli nate naffe tutya okuddayo. Omuntu oddayo n'agamba oyo Kadaama alina ssente kumbe tolina. Polisi yabairewo bageza kugenda polisi aye ng'oti eriwo nga wakufa oba wakufa n'entuuka ye yabaire etuuse. Yagezaako okwekweka mu bantu, yekweka mu bapasita nga bidemi. Kale n'enumba gye yabeeremu yonna bagikonta, yayiika buyike wansi eti Katonda mwene. Mutageza agema ku muntu mujja kwiza emisango. Mutagema ku muntu mujja kwiza emisango. Mutagema ku muntu mujja kwiza emisango. Security eri kwida. Security eri kwida. Mutagema ku muntu. Oda abanange twita. Mutagema ku muntu bajja kwiza emisango. Mujja kwiza emisango. Bana ndikubasaba abana mutumba. Mutukubulira omuntu tubegayirire. Abana mutumba. Mwikize musembereyo bana. Abana Mutagema ku muntu. Mukwenda tembere nsaba ombere nungi. Bana mutagema ku muntu. Ngo bwikamu okusegumbere bayirawo. Tubegayirire. Mbasaba kane abana mutumba. Bana muvuga mutenti eno tubegayirire. Bana muvuga mutenti. Bana nani atasa? Bana mutagema ku bantu. Banange munambe. Wajja kwita omuntu wajja kuba omwana wange ere wajja kuba wamwerera atya
Omusada ali kumoka mbwangali baba. Bamulina. Polisi eri kumbi kutuka. Ndaba disa ali kulanga ko bajaji. Simuki. Oja kumenera simu. Kaakati ku nsi ya Katonda eno ebyensi bikusobera. Omuntu okera ku makya otya n'otta munno kyokka ate ne weetwala ku maziika ge mb'ogenze kuziika olwo oba okakasa ki? Oba oyagala kwewaana nga ggwe wamusse, oba oyagala kakasa, oba oyagala kwekakasa mu mutima nga bw'oli omutemu, oba oyagala kupuruvinga kimuli. Kyakugwanidde oba kigwanira buli muntu atuusa ku munne ku bikolobero. Imagine oli abadde mukama we, oli yabadde mukama we gwe yasse, yamuwola akasente ke mu bulungi, yakamusaba mu bulungi n'akamuwola. Ne bwe yamuwola akasente ke atuuka okukamubanja, ono gwe baawola omukozi akasente kamuluma tayagala kasasula. Ekyavuddemu ng'akwatibwa nsalwa na nsonyi ng'atta omuntu gwe yasse yabadde mukama we, yabadde amukozesa nga musajja wattu amutuga amutta. Bwe yamaze okumutta, famire eri bali mukungubagira muntu waabwe, bali mu maziga bakaaba, bamusse tebamanyi muntu yamusse. Ono ajja azunza omutwe azze mu lumbe mbu naye azze kuziika, azze okusunga olwo okulaga nti ye yasse, era akakasiza ddala nti omuntu gwe yasse bamubulizayo mu ttaka nga teri ategedde. Kumba omuzimu gugamba nedda ssebo, ngenda kukwogera tufa babiri. Olwayogedde nti gundi ye yanzita, olwo omuzimu gwakuttemu mwana waagwo. Omugenzi yagenze ku muwala we gwe yalinnye ku mutwe. Omuzimu gwakuttemu mwana waagwo nga gulyoka gwogera nga gugamba abakungubazi bannange, gundi ye yanzise, yanzitidde ssente zange ze namuwola ssente zange, naye we nagenzeyo okuzimusaba n'alyoka ntuga nanzita. Abakungubazi ne bagamba yegwe mutemu, kati yabadde azze okuziika omutemu nayagala teyeekweke mu bana abasabisa. Omanyi bwe baba baziika omuntu wabeerawo baneno abasabira omugenzi bafaaza ne bapasita, ng'alyoka baakubye oli amayinja ne balyoka bamukuba mpaka naye baamuzikizza. Kwe yasse baamuziise leero, then naye baamuziise enkeera, kati kwegamba baafudde babiri. Yasse munne naye ne bamala ne bamutta. So bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Okitegeera, omaze okutta omuntu ate weetwala ku lumbe lw'omuntu gw'omaze okutta, opuruvinga ki? Ky'oba onoonya oba okakasa ki? Abantu ab'emitima emibi bannange nabo nno tebatudde. So ebintu bino byabaddeeyo Busoga mu wala kyalo bakiyita Asimaani Nawompongo, eyo wala ebyalo sibitegera bulungi naye ng'ebintu bino gye byabadde. So tulina okukitegeera ku nsi ya Katonda eyo nti omuntu ne bw'oba omukozi ekintu buli kimu abantu baba babiraba. Naye nze ndowooza emizimu gino gina kapasite esobola okukola ekintu kyonna, naye oba egimu gisirika busirizi simanyi. Singa emizimu ne weegiba nga giriyo ne giraba nga abaana baagyo bali mu kubonaabona, gikomawo ne gisooka gitugaatuga bababonyaabonya abaana baagyo. Ekyo kyandibadde lwakuba nti n'abantu bakwata ebidagadagala ne babissa ku gundi, ne babissa ku ntaana z'abantu ne basiba mbu basiba mizimu. Okitegeera. So ge mawulire agali ku sayidi eyo. Kalibutemu yabadde yasse munne, baamuttidde gy'agenze okusunga, gy'agenze mu okuziika ate gwe yasse. Ebintu bya Katonda bino bikwewuunyisa. Osse munne ate ogenze mu muziika ng'omusse ogenderedde. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel koli mubeere bulungi. Peace and love.